waliwo amawulire ag'enjawulo agakwata gabadde agasinga gali international naye nga galina we gatukwatirako nga gazingiramu ne FIFA World Cup eno yakaggwa mu kaseera nga naffe tweteekerateekera empaka eza Africa Cup of Nations. Uganda zegenda okukyaza omulundi gwayo okunaaba gusoose mu byafaayo omwaka ogwo ogujja. Era ebigambo byange njagala bizingira ku nsonga ezimu ze twali twogerako n'omwami competitions director owa FUFA omwami Sean Mubiru. Waliwo emboozi yabadde etandikiddwa mu nnamawulire omugundiivu Ismail Kiyonga ng'asinziira ku lukiiko olwa bannamawulire FUFA lwe yabaddemu nga bagezaako okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo eziri mu club licensing. Omukolo gwabadde wali ku Kadiba ku kisaawe kya FUFA, era mukulu Ismail Kiyonga n'ateekamu embeera egamba nti basooke batunuuliremuko ku nsasula y'abakozi okusingira ddala abasambi abayinza okutwala emyezi 5-6 nga ensako yaabwe teriiwo ne misaala gyabwe nga tewali. Awo nayingiddemuko katono nenjogera ku nsonga ya ennyingiza eya clubs zaffe erina okuzibukulwa kubanga yazibikira ate nga n'amakubo agamu tegaggulwanga ate nga amakubo ago weegali. Kati bwe nataddemu ebirowoozo ebyo nagenza okuwulira mukulu Sean Mubiru. Waliwo omwami bamuyita Mutungi Emmanuel, ye n'agamba nti FUFA tekoze kimala kutunda liigi. Kati mukulu Sean Mubiru kwe kuddamu n'agamba nti FUFA si erina okutunda liigi naye clubs ze zisinga ze zirina okukola omulimu ogwo ogw'okutunda liigi. Awo nayingiriddemu ne ŋŋamba nti waliwo emirimu mu muzannyo gwaffe ogw'omupiira nga gyakona, egimu nga n'okutandikibwa tegitandikibwanga, egimu ku gyo ng'obukugu bwagyo bukyatwekwese nga eggwanga erikyakula obukuzi, si mu mupiira gwokka naye ne mu sections endala. Awo nateekeddemu ekirowoozo ekigamba nti mu Uganda bw'otunuulira omuzannyo gw'omupiira, federation yeyokka eyimiriddewo ku muzannyo gw'omupiira ate ng'eguyimiriddeko nga emirandira egisimbye ku clubs. Naye ate clubs federation kwesimbye emirandira, clubs ezisinga za bwannakyewa, abantu bakolerera bulungi bwansi era balina n'emirimu gyabwe emirala. Eno ku mupiira bayitirayo buyitizi, naye yo federation omulimu gwayo gwokka gwagiteesaawo mupiira, era yensonga lwaki erina n'abakugu. Kati simanyi kawunti bweri, bayinza okuba nga balina abakozi abasukka mu 7 oba mu 8 nga bakeera kuva ku makya kulowooleza mupiira ne buziba, omwezi ne guggwako, omwaka ne guggwako. Eyo institution yokka ey'omupiira mu Uganda erina ekyo era yesingamu n'abakugu. Yensonga lwaki federation mu mizannyo gyonna egiri mu Uganda, federation y'omupiira yesinga obugagga, yesinga okubeera attractive eri abavujjirizi, yesinza ensimbi ennyingi ne government, era muzannyo gw'omupiira gwesinga okuwa ensimbi ennyingi. Bw'ogezaako n'otunuulira emizannyo emirala, badminton, boxing n'emizannyo emirala. Kati obukugu obwo bwonna bwe bwetuuma ku federation ne butasaasaanirako mu mirandira eri football clubs eziddukanyizibwa ku mbeera ey'obwannakyewa, olw'okuba nti nno clubs zino okujja kwazo tekukoma n'abazannyi tebakoma, conveyor belt ereeta tekomya. Oyinza okwisanga nga zino ziwakiso Giants okusiimuukawo Zimbabwe Heroes nga tekituyigula ttama era club endala ejja kujja. Kazi waliwo sections ezimu ez'obukugu nga mu federation mweziri naye nga tezitambuziddwa bulungi okuyingira mu clubs ezo. Kati ekyandibadde nga win-win kwe kwempoweringa clubs zino zibeere n'obusobozi obwo n'obukugu obwo, kubanga obusobozi kirala n'obukugu kirala. Oli yatandika club ye ayagala ewangula emipiira gyonna naye nga n'engeri gy'alina okukwatamu club okuwangula emipiira nga tagimanyi, naye yayagala wiini. Kati egenda okwesanga nga wiini eyo amakubo agalina ogiggusa nga tegateekeddwa mu bukugu bumala.
awo wenaweredde ebirowoozo ebigamba nti waliwo sections ezimu ez'omuzannyo gw'omupiira nga zaagala federation emale okuzikwatamu butereevu, emale okuzitebenkeza mu ngeri y'ekikugu eryoka ezizzeeyo eri football clubs, kubanga in the long run football clubs zino bwe zitereera ne federation omulimu gwayo gwongera ojjanguyira. Okugeza kati muno mwe najja amawulire, West Ham yazzeeyo mu kibinja kya wansi, naye seasonal tickets baazitunze ne ziggwawo $5,000 miramba. Kaakati ekyo osooka n'okyebuuza, otulaba wano mu Uganda waliwo abawagira clubs z'Ebungereza, naye ate omutuuze ow'Ebungereza nga West Ham eri mu London mwennyini omuli Spurs ne Arsenal, lwaki agamba nti nze kanzire mu kibinja kya wansi ngule ne seasonal ticket ya West Ham nga Arsenal muli wali asala busazi kkubo n'agenda wali ku training n'akajoozi n'agula? Gw'ate olaba Arsenal efuna abawagizi wano mu Uganda, naye ate ab'omu West Ham lwaki balemera ku ttiimu ezeeyo? Kati ekibuuzo ekyo nze lumansi ng'omujega nsobola okyebuuza, naye ekyo kyakikugu. Waliwo obukugu obwetoolodde mu muwagizi wa West Ham oyo nga ttiimu agimanyi nti yaddayo, ne bwe yandiwagiddemu Liverpool, ne bwe yandiwagiddemu Manchester United oba Manchester City, teziri mu kibuga London, ziri eri bbalibbali. Kwate olaba embaale wano mu Uganda we wava omuwagizi wa Man U lukulwe naye ate ow'omu Bungereza muli mbadde bandisaze busazi abo bazzeeyo. Nze ngenda kwewagirira wano Liverpool yeriko, naye lwaki abantu abo balemerayo? Kati baguze ne tickets $5,000 miramba, seasonal tickets. Kati ekintu ekyo mukulu Sean Mubiru tolowooza nti nno kyakyeyagalire, waliwo obukugu obukyeku, nange sibumanyi, naye olw'okuba tulina federation ejjudde abakugu, ndowooza ensonga eyo eba esobola okumulungulwa, eyinza obutaguuka mu mwaka guno ogunaggwerawo, naye nga waakiri waliwo omukululo ogulaga nti gye tutunudde. Gano nandigasomye ng'amawulire aga bulijjo nti West Ham nti yatunze seasonal tickets $5,000, naye mba njagala okugabumbirira nga yingize mu kifaananyi ekyaffe. Era mu Uganda muno nga transfers zatandise, n'owulira omuzannyi bamuguze obukadde bwa €100 n'omusobyo, Uganda clubs zaffe ziri mu kugoba abazannyi nga ba free agent, abazannyi 8 ku 12 ne babagoba bugobi. Omuzannyi gwe baagula oba obukadde 2 ne bamuwa sign-on fee obukadde 15, babadde bamuwa omusaala okumala omwaka n'ebizibu kwegamba okukkakkana nga omuzannyi bamusaasanyizaako obukadde nga 100 mu mwaka gw'amaze nabo bw'abanga amazeeyo omwaka gumu, ne bamutanga free agent. Ezo sente obukadde 10 aba agenze nabwo, ate nga emu ku nnyingiza ezisinga okubeereza omuzinzi mu club zitransfer z'abazannyi olina okutunda. Naye kati bano abaatadde abazannyi 8, 9, 10 abalala baatadde 12, n'otunuulira abazannyi 12 bayinza okuba nga bagenze ne biliyoni ya ssente. Kati ate ovaayo otya n'ogamba nti club njavu nga gw'otadde biliyoni namba ku bwereere? Awo waba waagalawo obukugu. Waakiri obukugu buno buyinza okubeera ku bino ebyabadde ndowooza ku technical center enjeru. Waliwo omwami eyazze okusomesa ku bukugu obw'okuyungula abazannyi. Ze nno ekinnuma ku koosi zino ez'omuzinzi bwe ziti, ate zimala ennaku ntono. Koosi yabadde ya nnaku 3. Omukungu yavuddeyo mu FIFA najja n'asomesa awo tukakkana engeri gye bayungulamu abazannyi. Kuba oyinza okwesanga n'abazannyi bano abafuumuulwa bwe bati nga ennyungula yaabwe teyalimu bukugu bumala. Oli alaba mwana abalagaza mupiira awo naki ng'agenda amukwasa omutendesi ataddeho playing structure ey'enjawulo ng'eba olw'omwana, ate n'omusambi yennyini n'ateefaako kwesitula. Tewaliwo nanteekateeka developinga musambi kulaba nti omusambi ono yajja naki, tuyinza kukikuuma kitya nga kisigadde bwe kityo, kino ekitannakula tuyinza kikuza tutya. Kati ekivaamu ng'omusambi n'omugobera awo ye ng'agenda kilabu agenze n'obukadde bwayo kumpi nga 10, nga bata abazannyi 10, bazannyi 12 nga bagenda n'obukadde 8 ne biliyoni namba ya ssente kumpi ku bwereere. Ate nga tubeeri nga tugamba nti kilabu zinjavu, yensonga lwaki n'abasambi tebasasula mu biseera. So kwega mukulu Sean Mubiru oba oli awo n'abalala abakungu abakolera mu FUFA, emirimu gino tulina okumala okugikola nga bannamupiira.
bugistabilizinga olwo ntulyoka tukiteera ki clubs, individual clubs, kubanga individual clubs bwe zikolera ddala bulungi nnyo business ne zifuuka business entities ne federation yennyini eba eyanguyirwa emirimu gyayo nga kumpi buli season tubeerako club etamalaayo mipiira gyayo egya league ate eyababinywera. Kati club zimmeka eziri eyo wansi ezitatuukiriza bisaanyizo ne zituuka ne kibatuga kubanga oli munnanga akwata mu nsawo ye nga nawe bw'okwata ssente n'osasula fiizi n'owaayo akameeza awaka naki abantu bakwata mu nsawo zaabwe ne bavujjirira clubs ezo. Tekimwetagisa nakuddaawo oluusi abeera na mirimu gye mirala ku mupiira ayitirayo buyitizi naye ng'ate tulina institution eddukanya omuzannyo gw'omupiira ng'abakozi baayo okuva ku makya saa 12 bakeera kulowooleza mupiira nagukolerera. Kakati lwaki tetukozesa obwongo obwo ne bumala okusaasaana ne tufuna abawagizi nga tubamanyita abo bankalakkalira bakilabu gundi kwe basobola n'okukolera budget nti awe tuyingiza ssente nti naye mu season milioni 3 biva ku kaguwa n'abawagizi ba kilabu gundi be bano. Kati aba West Ham tebazeeyo mu kibinja kya wansi, bazeeyo mu kibinja kya wansi ne ttiimu ya West Ham. Mu ggwanga omuli clubs eziwerako nga ziri mu kibinja ky'ababinywera endala nga ziwagirwa globally oli n'atasikirizibwa olowooza kiva ku ki. Abawagizi ba West Ham abo beekoza bwekoza tubawaane. Nze ndowooza waliwo eriiso ery'ekikugu eririwaawo lye ndowooza nti no football clubs zaffe wano mu Uganda terimala bulungi kubanga ogyeko clubs ez'obwannannyini, clubs endala ez'ebitongole, ebitongole ebyo nabyo mupiira biyitirayo buyitizi. Ffenna tumanye emirimu gya UPDF, ffenna tumanye emirimu gya URA, ffenna tumanye emirimu gya KCCA, ffenna tumanye emirimu gya poliisi. Kwegamba emirimu egy'ababangisaawo si kusamba mupiira. Mu mupiira bajjayo buzito olwekyo tebajja kuwaayo obukugu buli 100%. Kakati nga tuleka nga kiyitaawo eyo nno eryo ggulire ndisanze mu West Ham eddala libadde mu mipiira gyaffe egy'amasaza. Empiira gyaffe egy'amasaza ffenna tuli eno ku bunkenke, nze Busire yange tekolera ddala bulungi n'omulundi n'ogumu era tuyinza obutava mu kibinja kasokanga manager Paul Nsubuga atuvaamu ebintu si birungi kuva mu kibinja kwa Nduulu. Naye bwe nabadde ntunuulira emipiira gya weekend eno, Buvuma 0-0 Kyaddondo, Buluuli 1-1 Buweekula, Mawokota 0-0 Ssese, Buddu 2-1 Busujju, Busiro baatukubidde waka abaabulemeezi 1 ku Bwereere, Gomba 1-1 Kyaggwe, Butambala 0-0 Kooki, Singo 1 ku Bwereere Bugerere, Kabula 1-1 Mawogola. Kakati nze omuwagizi owa bulijjo nange munnamawulire owa bulijjo nja kujja nsome bwento statistics ezo batandika okuba lwalira ebyo bannesingo kyeyakoze Bugerere. Era Bugerere tesobola kuba ku Singo, fenga emboozi yaffe etandikiraawo. Owa Buddu ono muganda wange Mugisha Atanansiga agamba Busujju baali batwepankirako baatuwulidde 2-1 tewaba musango, fenga tutambuliraawo. Naye mukulu Shoni Mubiru oba oliawo n'abakungu mu federation bw'owulira statistics bwe ziti omupiira ogwabaddemu goolo esukka mu emu gwabadde gumu gwokka Buddu gwe yakubye Busujju 2-1, naye ate era yabadde 1 goal margin. Wano awalala wonna awatali 1-0 waliwo 1-1 bugoolo bubuno buculuculu. Naye ate bw'otunuulira match days zonna ez'amasasa kubanga era ne match day eri ya weekend eri bwe kitebwe kyali Butambala yokka yakubamu Bugerere 2-1, awalala wonna 1-1 1-0 0-0. Kakati abazannyi abasambira mu mipiira gy'amasaza bali ku level eya level 3 ey'omupiira mu ggwanga. Mulaba goolo gye zibulidde, goolo zitandise okubula okuva eri wansi. Ate ne boolaba emipiira gya secondary schools goolo ziri ezigenda zeemiima ziizo mu 3rd division omuli emipiira gy'amasaza 1-0. Nagenza okutunuulira nga match days twakazanya 5 egy'emipiira gy'amasaza, naye emipiira egya 1 goal margin gye gisinga obungi. Mulimu omupiira gumu gwokka mu match days 5. Jjukira buli match day y'amasaza mubeeramu emipiira 8. Kitegeeza ze clubs ze tiimu 16 ezizanya buli weekend. Naye mu mipiira gino gyonna bw'ogatta match days 5 times 8
mulimu omupiira gwa goolo 3 ku bwereere gumu Sese gwe yakuba Busiro, omulala Bugerere gwe yakuba Kabula goolo 2 ku bwereere. Ekyo gy'emipiira egiwanguddwa ku 2 goal margin and above. Mipiira ebiri mu match days 5 nga match day ebeeramu emipiira 8 nga match emu match day emu tiimu eziwerera ddala 16 zezizanya. Kati bugoolo bwe bubeera bwe butyo mukulu Sean Mubiru, ekyo tekiba technical, tekibeerako ntaputa yakyo ey'ekikugu eyeetaagisa obukugu obusukkulumye oba omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga nga buva mu federation, kubanga tetujja kunoonya Cranes etukubira Ghana 2-0 ebbiri eneezijjawa nga 1-0 zezisinga obungi mu mpaka ez'enjawulo mu ggwanga. FIFA World Cup yakomekerezebwa nga Spain ewangudde ekikopo kyayo ekyokubiri mu byafaayo, omulundi gwesoose okuwangulayoko ku mupiira gwonna waakiri mu bibinja okuva luyasemba okuwangula World Cup yaabwe eya 2010. Kati bawozezza ebikopo bibiri, naye nga wakati wa 2010 ne World Cup eno gye bawangudde babaddeyo nga bava mu kibinja babakubirawo, oluusi nga ne mu kibinja tebavaamu, naye bwe bavudde mu kibinja okuwangulayoko ku mupiira babadde basinzidde ekimala era okukakkana ekikopo ne bakisitukiramu. Nabadde ntunuuliramuko ku nsimbi ezasaasaanyiziddwa ku maaci eno yokka ne bintiisaamu nti bannaffe bo baategeera omupiira okusinga eno mu Africa bwe tuli. Tiketi eyasinze okubeera eya layisi okuyingira okulaba final yabadde ku Euros 3496 mu nsimbi za Uganda bwe bukadde 14,760. Ebeereza nno obukadde 14 ng'ogenze kulaba match emu ya ddakiika 9, ate eyo match yabadde na one sided kubanga omupiira ebbanga lyonna Spain yabadde nagwo obukadde bwo 14 ng'oweddeyo. Waliwo ne tiketi ezaaguze obukadde 41 ez'abakungu, bukadde 41 oli ng'agenze kulaba mupiira. Waliwo n'ensimbi endala ezanyumye. Abawagizi babadde beetaagisa okusasula euro 7,700 okutuulako waakiri mu press conference eya World Cup eyawedde final game omwabadde ne Gianni Infantino FIFA president, ng'oli asasula euro 7 ogenda okubeerako mu press conference ng'oli muwagizi. Era wabaddewo n'okusasula euro 148. Oyinza okufuna exchange rate awo euro eri ku sente mmeka? Okwekubya ekifaananyi ne Rio Ferdinand kubanga naye yabaddemu mu eyo press conference nga osasula euro 148 bwe bukadde nga 62 n'ekitundu, mitwalo 62 n'ekitundu. Teebereza mitwalo 62 kwekubya serifi n'omusambi eyannyuka edda bali baamanya sente y'omupiira. Noono goalkeeper wa Cape Verde Vozinha naye yabadde mu press conference eyo naye nga abantu sebo bamuyaayaanira okwekubya naye ekifaananyi euro 10 mitwalo nga 42 mu 2022 okwekubya naye ekifaananyi bwoti. Ezo sente z'omupiira nze mpulira zampoomedde okuwulira ngamba konze wano zino tulituuka ddi okuzikolako. Singa Paul Sali eyakwata goolo n'akunakuna naddala mu AFCON wa 1978 Uganda gyekyasinze okukoleramu obulungi, singa yafuuka sereebu oba kale singa twamufuula sereebu, waliwo ayinza okugamba nti yeekubise naye ekifaananyi waakiri ng'agenda kusasula omutwalo gumu nakkiriza. Wano Filipo Mondi teyafiira mu bwavu, naye ebintu byonna bitulaba ku TV ba Cristiano Ronaldo bye bakanga abantu bali ono Messi abaamulabako bagamba nti yali agukubira ddala bw'atyo. Kifo eyo omu ku balunkupe mu Uganda. Ngamba ffe oba tuli ku ki? Kaakati we nasomyeko awalala ng'ogyeko ebisaawe waliwo ze bayita fan zones, abawagizi basobola okuŋŋaanira ne balabira omupiira. Nagenze okulaba nga fan zones ezo zabadde gazetted nga bammeeya ab'ebitundu basaasaanya wakati w'obukadde 15-18 okuteekateeka ekifo abawagizi mwe banaakuŋŋaanira okulabira nga tebayingidde mu kisaawe
ndowooza nga bateekawo giant screens na biki ebyo. Fan zone zino ezo zabadde za bwereere, naye waliyo ebitundu ebimu naddala mu Canada gye basoose ne basolooza ennaku nga bbiri ezasoose bwe baba kubya olwogolo ne balyoka bakita, kubanga byo ebitongole ebyazze okulangira mu fan zone z'omwo byabadde bye bajjamu ensimbi. Okuteekawo obuteesi tenti ya brandi yo bukadde 2 obwa dola bukadde 2 mu fan zone. Simanyi abategeka AFCON bino mu buyuli basponsor kati nga bano tulina Pepsi yajja okumanya nti manyi kampuni zino ziringa bannabyabufuzi zitambula na numbers kasitazo zimanya nti abo abantu bajja kuŋŋaanirawo bo nga bajja nga batimba byamaguzi byabwe n'ebyo bwe baba nga ebintu byabwe byakunywa babiri consumer omwaka akaseera nga bajja nga batimbaawo omulala bayinza okuba tebabirya kati nga hima cement ne bajja ne bateekawo ekipande kyabwe mubakuŋŋaanyire mwe muva abazimbi oli wakiri akalanga aba akyakajjukira bw'aba nga ateekateeka ogenda mu hardware okugula ebintu by'okuzimbisa. Kampuni ng'okuteekawo tenti bagijjako obukadde bwa $2. Waliwo tenti emu oba fan zone emu gye nasomyeko nti mu nnaku 3 ezasoose nga World Cup yakatandika batunda byakulya na byakunywa bagenza okubalabalamu nga bakoze obukadde 9,30 ejja $, mu byokunywa n'ebyokulya mu fan zone zeezo. Bana ezo sente z'omupiira wano zinaatuuka ddi? Kati bw'ovaawo Argentina yayingidde mu match eno mu butuufu ng'ebyafaayo tebigikkiriza kuwangula era yabadde ebirwanyisa bulwanyisa. Ekisooka Lamine Yamal kasooka nga atandika kubira ttiimu y'eggwanga erya Spain takubwangako kasita bamusoma nga mwali eyo manya match ewedde ya Spain eyo doze eyokubiri. Teriyo ttiimu mu byafaayo bya FIFA World Cup yali eyingidde mu luzanyo olw'akamalirizo olwa World Cup nga mu FIFA rankings eri number 1 newangula ekikopo. Kati na Argentina bwati bwe yabadde ng'ayingira mu match. Omusajja ono mu komonsi wa firimbi Slavko Vincic omupiira gwokka gwe yali alamuddeko Argentina gwali mu World Cup eri eyaggwa ekkata 2022. Argentina bagikuba ndoddo. Ate ono Slavko Vincic talina mupiira gwe yali alamudde Spain ne bagikuba. Kati ebirungo ebyo byonna Argentina yayingidde nabyo mu kisaawe nga ne match tennatandika. Akati ogwo nagwo omuteeko gwabadde mu FIFA World Cup. Omuteeko omulala Spain eyongera okulaga dominansi yaayo mu muzannyo gw'omupiira naddala kasooka ng'ekwata omutendesi ono Luis de la Fuente kasooka ng'emukwasa omulimu mu 2022. Omusajja ebintu abikola ate musajja muwanguzi era okwandibadde okusooka ekikopo kye ekyasooka yali mpaka zino empya eza UEFA Nations League eza 2023 yazisitukiramu n'aziwangula. Kwegamba buli mpaka eza national team ezibadde ziddakaawo nga Spain mweri ebadde etwala butwazi. Bwe yamala UEFA Nations League nezaako Euros zino ezaakaggwa eza 2024 nazo n'azitwala. Kakati empaka ezibadde ziddawo eza national teams yeno FIFA World Cup nayo yagitutte. Ate yagitutte mu ngeri nga yalagiddewo nti yabadde agyetaaga. Yakubye ebizungirizi 20 biramba ku goolo ya Argentina nga 12 ku byo biri ku target. Awo osobola okumanya emirimu goalkeeper wa Argentina Emiliano Martinez gye yabadde akola. Baafunye amakoona 9 ekyabadde kikulaga obulumbi obw'ekika ekya waggulu. Argentina ndowooza baafunyeyo amakoona 4 gokka. Baakubye paasi 858 Argentina ng'ekubye halfway nga kibatwalira seconds 10 okubba omupiira ogujja ku opponent ogweddiza. Bapika omukka omujja mu nzibira. Kati bw'ogeraageranya enzibira ya Bungereza
gye yazibiramu abasajja ba Argentina mu semifinal wano osobola okulaba enjawulo. Bano bo kunyweza mupiira nakuteeka ku bunkenke ng'obubbye ne batwala ekiseera nga buli akwaŋŋanga bw'ati ajjirira si kuteekawo mbeera nti atiisetiise, ajjirira kusuuza mupiira. Kyova olabanga omupiira bagukujjako wonna w'oli. Ate yo Bungereza esalawo gukulekera ne baddayo mu ggoolo ne bakulindira eyo. Era y'ensonga lwaki Bungereza yabadde ezannya Argentina. Kasita baateebye ggoolo mu ddakiika eya 5-5. Ball possession yaabwe nekkirira ku bitundu 12 ku buli 100, 12%. Kati ng'ate ttiimu enoonya equalizer ogirekedde obuyinza obubeera n'omupiira. Ne baddira abasajja abalangavu abawanvu bonna bali 6+, ne babayiwa mu bbaaka ne Danny Bani balese baani ne bano bagondi ba John Stones basajja bawanvu bonna bali 6+. Obusajja bula Lautaro Martinez tibuweza na 6 feet ng'ate bwe buba kuba header ba McAllister. Kati ne kiraga nti bali engeri gye bataputamu Abangereza okuzibira kwabwe kukyali kwemabega nnyo. Era ne ball possession eno entono bweti baasemba kugikola nga bazanya Norway mu round 16 eya World Cup gye baakasemba okuwangula eya 1966. Baali mu round 16 era nagwo omupiira bagulekera Norway lwakuba ati baagira bo ne bawaganya ne bayitamu. Kitegeeza 60 years down the road tebakyusanga nsamba. Ate bayita eri nga bagamba be bannannyini mupiira. Ekintu ndekyo nze nkiwakanya, naye sikiwakanyiza mulala eri abakikkiririzaamu, naye nze ku lwange nina ensonga zange bwe ndifuna akadde mbizogera naye. So kati entaputa y'omuzannyo gw'omupiira Spain yayongedde ogulaga, ndowooza okusinga yabadde egulaga na Bungereza, nti okuzibira tekitegeeza kuddira babbaaka bangi bateekamu ttiimu yo nga bawanvu bagaze ebifuba na biki ebyo n'okwekomeekera mu ggoolo yo. Okuzibira okutandikirwako omupiira mugunyweze tegugwa, okwo kuba kuzibira, ate oponenti anaagujjawa nga muguyina. Ate temubeera nagwo nti oli agukwese mu ssaati bagunoonya tebagulaba, nedda muba mugugaba. Engeri gye mupositioningamu, engeri gye mutateekingamu nnyo risks, engeri gye muyambaganamu, paasi gy'owa munno toyina munno muwa paasi eringa luku ataagala nga tane mukugisiba, olina okumuwa ng'omwagaliza ate amangu ago muwe support in case ng'ayagala support. Kwegamba eyo nefuuka a new interpretation of defending. Omupiira mugunyweze. Kati ate somehow bagubabbako only 10 seconds wonna we bali sikubalinde eno mu ggoolo yammwe. Spain wetyo bwe yatigomeza Argentina era ebabutawangula nze omu ku bandyewuunyizza. Badde ngezaako okuyingirako mu kisaawe naye okutwaliza mbadde nkyamaliriza okutwaliza awamu ebyabadde ebyokungulu nga byangu byakulaba. Kati njagala kuyingirakokko mu kisaawe munda. Twalabye match nga Argentina tewaya. Jukira bo ku nsamba yaabwe Emiliano Martinez goalkeeper ne Lionel Messi bo tebalina mulimu gwa nkalakali, kwegamba tebeetabaamu nga ttiimu ennamba ey'abantu 11. Emiliano Martinez omulinze kukola dive kutaasa bizungirizi. Lionel Messi yalabika waayagalira waasambira. Kakati tosobola kibanga ekitegeeza nti obutundutundu ogusinga obunene Argentina yabadde esamba less by 2 men. Kati ate yo Spain ng'abazanyi baayo bonna 11 basamba bonna, ne goalkeeper Unai Simon nga bonna basamba. Spain yabaddeko ekintu kubanga Argentina eno ye ttiimu esinze okukozesa ennumba zaayo nga bayita mu Central Axis mu World Cup eno. Ennumba zaayo ebitundu 33 ku buli 100 babadde bayita mu Central Axis. Kaakati Luis de la Fuente omutendesi wa Spain kino yakinogedde eddagala. Jjukira ate midfield awo waalina omu ku bazannyi be abasinga mu Rodrigo Cascante nga waakajjalira awo. Era baafubye okulaba nga tebakoma ku kuziba buzibi channels
na kupressinga buli muzanyi yenna eyabadde ajja mu zone eyo naye ate baabadde bakuliyetinga ne diversion nga bakkiriza ba wingers okugulawo okukolerayo emirimu era mwalabye okusingira ddala nga bakozesa nnyo wingi ya Pedro Porro nono omulenzi Lamine Yamal eyandibadde namba 7 kwegamba nga tujja kuddira Tagliafico yeyeka abakafiiramu okumakinga Pedro Porro amakinge ne Lamine Yamal kubanga abazanyi bano bombi baalaze nti balina obusobozi obw'enjawulo bw'osika mu kkono zaayo ku mupiira ogwa semifinal gwe baakuba Bufalansa Pedro Porro yali wankizo nnyo mu match eyo nti yalina ne baamuteerawo tactical flexibility nga si wakuba ku layini kwokka nga namba 2 feri gye twalabako eyabakafu ojja ku layini badani Arabs Lilian Thuram namba 2 ozemu overlap oyita ku layini abajjukira olulumba olwo naddala olwa golo Pedro Porro gye yateeba Pedro Porro yeetaba mu kuzimba olulumba olwo bazzaayo emabega wa goalkeeper Unai Simon ne bagabaawo mu central defense w'abagonde Aymeric Laporte ne bajja ne bamuteresaawo Pedro Porro ng'ayingiddeawo munda kumpi ng'alinga ali mu namba 6 naye nga ffenna tukimanyi nti nno namba 2 Desire Doué eyali mu namba 11 yandibadde avunaanyizibwa okumulondoola ndowooza naye yali amulinze egenda ku layini bw'ataagenda ku layini Desire Doué n'akita ne kitegeeza nti nno ku ttiimu ey'abazanyi 10 abali mu maaso baali less by a man Desire Doué ng'avuddemu kyokka nga ye Pedro Porro kitegeeza ajja kufuuka a free man era tugenda okulaba nga bwe yadduka bw'ati Desire Doué n'amuleka yasigala agenda mpolampola nga teri n'amufaako tugenda okuddamu okumulaba nga gundi nga Dani Olmo amuteerawo wali ng'akuba golo namba 2 Bufalansa ng'ekivaamu so kati technical ne tactical flexibility ku ttiimu y'eggwanga eya Spain yasukkulumye nnyo eri ttiimu ya Argentina eyabadde single dimensional yekyayo kyakuyitira mu central midfield bwe bagira ne batuuka wali Messi bw'aba tasazeewo kukwetabamu nga then wabeerawo abayita eri mu wingi ne bateekawo cross by the Argentina emu ku ttiimu ezasinze okuba crosses ennyingi mu World Cup eno newankubadde nga abazanyi baabwe bampi siga nti bwe babalangavu nti ajja kugenda mu bbanga nga temulina kyakkola naye nga balina engeri gye batayimingamu crosses zaabwe ne runs zaabwe okuyingira mu zones ez'enjawulo bwe batyo bajjamu ne Bungereza naye omuzanyi ono Pedro Porro alabise nga yabadde wankizo nnyo naddala mu knockout stages mu kuba nti yabadde akozesebwa okugezaako creatinga diversion ne compactness eyaba Argentina nga tebalina mupiira wakati awo nga tebakkiriza ayitawo kati kye baakoze nga oyongereza ku kyokupressinga wakati awo no creatinga diversion okendeeza compactness yaba Argentina nga Spain yerina nga baddira ne ba central defenders ne bazanya wide omu n'agenda n'abeeranga kumpi namba 3 omulala n'agenda abeeranga kumpi namba 2 kati wano wakati awandibadde central defender goalkeeper Unai Simon nga yakubawo nga yayimirirawo ekyo kyongera okulaga ekimu ku bujulizi obulaga enjawulo wakati wa Unai Simon ne David Raya abasinga gwe baali baagala akwate goolo olw'omutindo gwayolesezza naddala sizoni eno ewedde mu Champions League ne Premier League ey'Ebungereza Unai Simon bamu deployinganga ne bamuwa instructions okufaananako bwe zebawa Dani Olmo oba zebawa Oyarzabal oba zebawa Lamine Yamal tebamugamba nti gwe kipa bamuwa instructions ng'omusambi omulala yo Spain esambisa abazanyi 11 bagolokipa ab'omulembe guno balina engeri gye bongedde okwetabamu omudiza baakapaasi n'asiba n'agaba wali bakipa tubalabye ekyo bakikola kabeere Gianluigi Donnarumma kabeere Alisson Ramsey Becker kabeere David Raya beegazanya ng'ozizaayo baakapaasi naye waliwo emirimu emirala Luis Fuente gy'asaba goalkeeper Unai Simon naddala gye yabadde amusaba mu match eno gye twalabyeko ba central defenders bwe baggulawo mu ngeri ya kusika ba Rodrigo Cascante bakomewo kumpi nga mu central defense gap mu mugongo gwa Rodrigo Cascante nga namba 6 ne goalkeeper Unai Simon ng'efuukira ddala very very narrow
kumpi nga Unai Simon yeeyisanga central defender naye nga kirina empuliziganya ey'ekika ekya waggulu oba babadde boogera gundi kati ngenzi oba kyaa awo saakitegedde naye nga gw'okiraba kyekola kyokka ekyo kiba kitutte training ey'amaanyi kyongera n'okulaga lwaki Luis de la Fuente abadde takyusakyusa nnyo ttiimu ye abavubuka bano Unai Simon, Rodrigo Cascante ne Mikel Merino be bamu ku be yatandika nabo okutendeka ttiimu y'eggwanga yasooka na ttiimu y'eggwanga ento ya under 19 baali bawangula Euros eza 2015 abavubuka abo baalimu kati 2019 aba awangula Euro under 21 abazannyi abo era nabo yali nabo n'ayongeramu Dani Olmo, Fabian Ruiz, Michael Oyarzabal ne Ferran Torres bwe bagenze mu mpaka za Olympics e Tokyo 2020 n'ayongeramu Marco Correa, Martin Zubimendi, Pau Torres, Eric Garcia ne Pedri kati eno yafuukanga club era bo kirabika oba bawakasigino baba bamanyi ekyokukola ne baswitchinga positions mu mpuliziganya ekika ekya waggulu kyova olaba babadde bazibu bakwewaganyaamu kubanga alina emirimu gy'abatuma emikakanyavu ne bagolkeepers bano begambye abeegazaanya ng'obazizaayo bakapass be bayita basweeper keeper kizibu okumugamba okupositioninga anywhere outside 18 years box ye kubanga oba omusuubidde okudayivinga okusika zidayivu oba mujjukira n'omupiira badde gwakatandika waliwo counter attack Argentina gye yabadde etandise ng'omupiira baguwadde Messi mujjukira nga Unai Simon ye yakiriyalinza omupiira ogwo gwabadde kumpi nga ku center eyo bagolkeepers bameka abayina obuvumu ne tactical awareness ey'okusobola okutaputa nti nno kaakati essaawa yonna batukwata counter kubanga omupiira ogwo abakuba golkipa owa bulijjo gwe tumanyi n'asigalayo ku layini Messi n'agumusookako senga bye tunyumya kati si bye twogera so waliwo technical ne tactical flexibility eyabadde mu ttiimu y'eggwanga erya Spain neebuzaabuza nnyo n'okuwudiisa Argentina neetuuka ekiseera Argentina ngeringa ttiimu eya bulijjo nga kizibu n'okulowooza nti zino na final erina ne ttiimu ze yakubye okuyitamu okutuuka wano abaman U bwe naadde ntunuulira World Cup wakyaliwo kati bwe twogedde ku bintu ebya structure play mu nsamba eya Spain nti byalaze obusukkulumu bwabwe mu kwetegeka ne mu kutetenkanya Man U muyinako okusoomoozebwa mujjukira gundi penalty gundi gye yagaba ono Nusair Maziraoui kale penalty eyo baagikwata naye ekikulu si penalty kugikwata ekikulu eneeyisaayo mu kuzibira omusambi gwe yali afubutula teyali mu mimwa gya goolo yali mu saidi ya wingi omusambi yenna eyeesiga defense nga eri mu structure so si baaka eyabali bajojooto bano bajojooto yakubanga baaka ng'ajula gikuba bw'omu ng'akumaakinga tolina woyite oba nkaada Isaac ne kakati omupiira gutambulira ku structure opponent bwakuyitako teibayo enkomeredde mu structure kochi gye yateekawo walina okubaawo akuwa cover naye Nusair Maziraoui agenda okukasuka enjegere ng'alinga alowooza nti mu kisaawe alimu bw'omu twagenze okulaba ekintu kyekimu ne Lisandro Martinez kye yakoze nga bazanya Spain omusajja gwe yakubye yabadde talina mu haafu ya Argentina naye ate ne McAllister Alexis yabadde waawo nti omusajja ono abakuyita ku Lisandro Martinez wakiri McAllister yabadde asobola omuzibira ne distance between omupiira Lisandro Martinez bamuyitiddeko ne goolo weeri ngeri half of the pitch away sincerely bwe muba nga mwesiga structure lwaki awo ofunirawo kaadi ndowooza ye kaadi yasoose ne mu maaci yabadde ya mu dakiika 40 mu first half kati bwe baba nga abo be ba central defender ba Man U ndowooza omukulu alina okubakolamu omulimu si kuba nti nno omusambi ekintu akafiiramu bw'omu olina okuteekawo embeera edilayinga opponent okukola ekintu kye naye mu nteekateeka ya structure eya defending kubanga defending kirowoozo okuzibira kiba kirowoozo so si nti gundi kajja abatema akabazi tienti gundi tayitikako kageza nakuteekamu ekifuba
erina kubeera structure. Waakiri Spain ekyo kye yatusomesezza. Naye akondowooza Michael Carrick kandowooze nti yakalabye. Abo ba central defenders gundi Lisandro Martinez ne gundi ne Nusaro Mazirawi wadde nga ebiseera ebisinga tebatera kusamba bombi mu central defense bagira ne bateeka mu Bahare Maguire oba mulenzi omulala. Naye nalowoozezza nti ekintu ekyo Michael Carrick alina okukibuuzaamu ateekewo embeera okuzibira kubeere kwa mbeera so si kwa muntu nti oyo gundi tayitikako nedda teri atayitikako naye walina okubeera mu structure erina okweyimirira. Ampiseeko ampitiddeko oluddawa ampiseeko atya. Olina abazannyi abalala 10 mu kisaawe kochi abawa structure efaanana etya ekuwa cover in case nga bakuyiseeko kuba teri atasalwa. Naye ku mirundi gino ebiri gye nkuwadde mu situations ez'enjawulo mu matches ez'enjawulo mu teams ez'enjawulo abazannyi abo ababiri nabalabye kyendowooza nti nze ate olaba omujega ebyo mbiraba naye ate Michael Carrick n'abayambi be bateeka okuba babirabye banaabisalira amagezi oba oli awo. Premier League y'Ebungereza abazannyi abakubira mu Premier League y'Ebungereza ababadde mu FIFA World Cup beekozeemu omulimu ne bateeba goolo 63. Arsenal ye yasinze okuteeba goolo ennyingi mu mawanga ag'enjawulo mu bazannyi ab'enjawulo naye nga emirimu gyabwe gy'okusamba omupiira bagikolera mu Arsenal. Abazannyi ba Arsenal ab'enjawulo bateebye goolo mugatte 13 kwezi 63. Man U, Sunderland ne Crystal Palace abazannyi baabwe bateebye goolo 88. Man City yateebye goolo 7 zonna nno zateebeddwa omusambi omu Erling Haaland n'abalala ne bajja nga bateeba bwe batyo naye njagadde kubawaako abasinze gyebandiisinga top 5. Kaakati Bungereza nejja nenyukira mu kifo ekyokusatu. Kino kye kifo ekyasinze okubeera ekisava mu World Cup okuva World Cup gye baawangula yokka gye balina mu 1966 kubanga awalala wonna ekinene nnyo babadde bakoma ku semi-final nga juzi mu 2018 Croatia bwe yabakuba busu ne bajja ekintu ne bakiteera awo. Akati bagenze ne basuula oba ne bagenda ekifo ekyokusatu kino kiki kyali ekinene nnyo mu byafaayo by'omupiira gwa Bungereza okunyukira mu kifo ekyokusatu. Bwe baali bakiseewoko mulundi gumu gwokka 66 ne bawangula World Cup bakyabanjibwa n'ebintu bingi. Naye ate era mu maaci eyo Bungereza mwe yakubidde Bufalansa ate kyongera okufootola Bufalansa. Si nti ndo Bufalansa yalemeddwa ekyokusatu naye engeri gye yakiremeddwamu. Bw'ojja mu tournament ng'oli favorite ng'olinamu n'abazannyi abalina talanta ensukkulumu ng'abo be balina Mukulu Mugisha Atanasi abakuba budindo okunsinga tebasobola kukuba goolo 8 mu maaci 2 maaci ez'enkizo. Semi-final ne bakwokya 2-0 kulwanira kifo kyakusatu ne bakuba goolo 6 nga sifuddeyo naku zooteebye. Ttiimu esuubirwa okuwangula World Cup tebakuba goolo 8 mu maaci 2.